Abakoseddwa tubasaasidde nnyo mu bitundu eby'Emityana ku kyalo Nsenene mu ggombolola ey'e Muduuma gye twasanze omukyala ayitibwa Nasinde Ruth. Ono nno yalekeddwa nga akaseko akafunye ku matama oluvannyuma lw'okumala emyaka 25 nga yagongobala ng'obulamu bwonna buzibu ddala. Ab'obuweereza obwa Church Girl nga buno bwa House of Prayer Ministries International bamudduukiridde n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byagambye nti abadde talabangako. Buli lw'olya, buli lw'onywa, n'ofuna ekyokwebikka n'ekyokweyalira, nga mpawa kubanja n'okwata mu nsawo ng'oyinamu omutwalo, teweerabiranga nti eri yagisiiba n'agisula, nga n'ak'okwebikka talina. Ensi eri bulungi, wabula waliyo abali obubi, era bangi ku bannaffe essuubi lyabaggwa dda. Nasinde Ruth awangalira ku kyalo Nsenene ekiri mu ggombolola ey'e Muduuma, disitulikiti y'Empigi ku luguudo luva e Kampala okudda Emityana, abadde mu mbeera eno kati emyaka 25 nga baabuwe yagongobala. Nasinde agamba nti obulwadde yabufuna akyali bujje, ab'eŋŋanda baamudduka, kwe kusigala ne jjajjaawe Nampima Felicita, era mukana akayumba akakutte mu mbinabina mu bawangalidde ebbanga lyonna. Bwe batitudde mu kiyamba mbanga yeebaza bwe basoba kutula mu bbanga. Mbanga muno mangamba muno bwankwata ntuula. Ng'otuula? Owakwali mukuzazi samanyi kubanga era naye kyali nagala okutega nga ndi bwenti. Olw'obulemu n'okwogera kwalemala, era agamba nti emirimu gyonna egy'awaka gamanga okufumba, okwoza n'ebirala waatudde waagikolera. Onewala neva mu nnyumba nentuula wano nenkola wano emirimu gyange, nenjoza ebintu nenjoza engoye. Ndisiyaza aligaliza nazoza engoye. Osobola okukoza engoye? N'ebintu nenjoza engoye kale onfumira kusikiwala nga gyeyamuyaba kumufumba nemufumirako enva nemufumirako ebintu ebitono. Abantu battima, waliwo essajja liikagwa ensonyi lyalabiriza jjajja Nampima nga yeebulunguddemu, ne lifumbekereza Nasinde ne limumalirako ejjakirizi, era okukakkana ng'ali lubuto. Amuwambaatira ng'atuddawo era mu kannya, kaakati nange saaliwo saabimanya. Nga nalindaze neyo ku nguudo eyo saabimanya, kaakati munnange bwe nadda teyaŋŋamba. Ndowooza naye teyabimanya nti watuuseewo ekizibu, yakimanya naye n'atamanya nti oba munaavaamu oba bulwadde bwa lubuto. Naye asirika nga nange sirifaako, naye nagenda oluvannyuma okulaba nti ndaba ebbeere. Ebbeere omuntu sayejja bbeere buba musango koza konze nze nkulabye ate olowooza ludda ku mabega olwo si lubuto olwo. Omwana yamuzaala ku lwaliro awezezza emyaka 2 kyokka tamanyiddwako kitaawe eyamutekka eri amugema yadduka. Bamugamba oyo mwana omusobezzaako kati najja ne baleeta kale yadalya kunjenda naye abantu be baleeta obuzibu najja nadduka ne bakaba musiba nadduka. Waliwo abazira kisa abalaba embeera gye yali awangaaliramu, kwe kubatandikirawo akaduuka, kyokka jjajja nti lwakoze nnyo olunaku atunda 3,000 ku 4,000. Kyali awo bwe tutyo baati bajjuma omunoomu bwe bati omunoomu, wabula ekikulu nti okuba bikalu tebyonooneka. Olunaku tuyinza okutundayo 3,000. Wakati ng'ensi eringa ebeerabidde nga balaba bawangalira mu kizikiza, wakati mu mayengo ag'ebizibu, Mukama waboolekereza ekitangaala kye bw'akutte ku kibiina eky'abawala abazira kisa aba Church Girl, era bano bakkiririzaawo nti abadde ng'abafudde bazuukidde.
Ekibiina ekyobuweereza kya Church Girl okuva ku kkanisa eya House of Prayer Ministries International bamuwadde ebintu bya bukadde na bukadde bwa nsimbi ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo ekibongedde essanyu n'okusiima n'okubazzaamu essuubi nti tebakyafudde. Mama ekkanisa nga nnungi nga beebale nnyo kubaawo nga beebale ebeewo. Amiina munnange akoze ennaku aginaazizaako Yesu kuyamba era bannange muyambye endeeyi bulungi kale nga bwe muzze ejja kuba bulungi gwamuleza abantu bangi abajja tulambula ndaba abantu bangi nnyo wano. Obuweereza bwa Church Girl butandise okutalaga eggwanga nga batuusa enjiri ku bantu okuyita mu bikolwa n'okujuna abo abayagga. Bikusakidwa tumwebaze Godfrey ku Lwa Salt TV Omunnyo.